abakyala abakola omulimu gw'okutunda akaboozi ak'ekikulu abakazi bakuba malaayi okuva mu disitulikiti y'Iganga olwaleero batiisatiisizza okwekalakaasa era batambule bukunya okwetooloola ekibuga eky'Iganga kyonna okumala ekiseera singa omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni anaalemera okuba nga bw'ati abasinkana nga bwe yakola ku bannaabwe ab'Embale ne Busia. Bano nga boogerako n'owa Nabassa mu kiseera batubuulidde nti abakyala abatunda akaboozi ak'ekikulu mu bitundu eby'Embale omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni yakwata mukaawaligo n'alukaasikambulawo obukadde bw'ensimbi 10 n'abo bawa kyokka ewaabwe tebalina wadde essuubi era nga tewali wadde mukulembeze abakumakuma okusobola okugenda maaso n'okulaba ng'ensimbi zino nabo bazifuna. Kyokka bagamba nti baawulidde nti Pulezidenti Museveni agenda kuba nga bw'ati awuubako obululu ekigere wano mu kitundu ekya Busoga nga bagamba nti baagala Pulezidenti Museveni nabo asobole okuba nga bw'ati abateekerateekera ensimbi oboolyawo zayinza okubawa okusobola okwenazaako ennaku. Abitawo wano yaj'Embale eyo yabona ab'Embale ife ab'Egganga tetumuwa bululu atukobere ku kituufu ng'ate aliko bati ali kwidda ku 16 waba ali kwidda ku 16 atuleetere ssente awatali ekyo tujja kwetunda tweyambule n'engoye nzaba ntana kitto Museveni otwenda kwa kalula niwe baba waife nyogo tuuliramu emirembe kuba watu weidembe tukwenda wena watwenda ni mu covid era watu kushikirira ayi wabise waja wawo ab'Embale sente fetu watu weire ku sente ate nga nawo bito kuj'Embale tukukola sente mu bamala muno era tulowooze ku baba niwe baba waife tukwenda ino era bululu olina fogo atuyitako wane Iganga n'ogenda Embale n'ogaba sente naffe tuli balonzi bo n'ogenda Embale n'ogaba sente fetu watugabirako sente naffe tuloozeeko ab'Iganga batusuubiza togenda kujja nete tukulabanga wojja twawude tuwagabye milioni 10 ati tuweye milioni 3 buli mutwe awo tujja kuvira ddala mbwa malaya tuwesonyire. President waife ng'omuntu yatwesonyiwanga ife ba malaya otuyamba eggwanga okusaavinga abantu be okutagema ebisolo okutagema ki oli kumpulira emisango dali daidula mingi edala epingi edaki twadiwonya nife otuyamba. Kyokka wano era bategeezezza nti baawulira ennaku ey'amaanyi oluvannyuma lw'abasirikale abaali abakambwe ennyo mu biseera eby'ebikujjuko eby'okkuza ennaku enkulu okuva ddala ng'ennaku z'omwezi 25 ku Kulisimasi tebaasobola kgenda maaso n'okuba nga bakola ensimbi oluvannyuma lw'abasirikale abaali bagenda maaso n'okuba nga bakuba emiggo buli we bavaayo okusobola okwesimba ku nguudo okuba nga balo balenga akaboozi ak'ekikulu. Okusinza ku bano bagamba nti abasirikale baali bakambwe ennyo nga n'abamu baasooka ku kiseera eky'okubeebakako. Twali wano eno Kulisimasi titwakola sente ojasi batukuba emigo batulambalana tetwakolako sente yadde amagye gatukusinzira Kulisimasi eza bulijjo mwabadde tukola sente era okusinzira eno tetwafunye sente kuba emigo gyabadde mingi. Basirikale batandika ssaawa emu otukuba kibooko ne tugamba ne tusuubira ku 31 oba tunakola sente ng'ebyaliwo ku Kulisimasi na 31 be byaliwo neera tetwakolako yadde 10 we tuli eno tuli bubi. Kulisimasi eno watusindikira abajasi bambala ebyambalo babuza ni face bataku ni face mask mansi eno titwafuna sente twali mu kulumuka abajasi batandika ku essaawa ndala ssaawa 2 bayidanga bona baidye kirindi bakobanga ati musululu moja batubinga abandi bagwanga mu biina abamenekanga ebigere kati bali eno abakazi balikola balambaire wa bulambale. Christmas diredi weire nkaire twakola ku sente batukole sente tidali ku bajasi awo twakola ku Christmas eno abakazi ne darumu bali kutuba